Okay, nkwaniriza nnyo webale kutulaba olyotya sebo n'ennyabo. Amazima gali nti njagala kudda waka. I miss home. Eddy Musuuza finally olunaku olubadde lwa leero ku makya obudde bwa ku makya n'avaayo n'akola statement n'agamba nti awulira akooye obulamu ayagala kudda waka. Mwana mulonzi ono embeera munyize by the way kuba kati gigenda mu myezi 3. Kiweze gigenda mu myezi 3 okuva lwe balookinga ensi eno ne bagamba tewali nnyonyi efuluma tewali eyingira n'amala n'aguma n'abeerayo yajjaawo myezi nga gwakayitawo gumu ne tukola nze nalimu nkugamba nga tukoze campaign ne manager Petaawo bring back Eddy Kenzo bakiseka naye ebintu byagaana tebyakolebwa nga bwe byali birina okukolebwa. Omukyalo omu munnabyabufuzi bamuyita Betty Namboze bakireke n'avaayo n'agamba nti Eddy Kenzo he is a national asset. Aveeyo government eveeye muyambe era n'alaga nti singa Eddy Kenzo afuna obuzibu eyo kijja kuba kintu kibi nnyo government ebatefuddeeyo. Teyakoma okokoka juzi recently nakuwa video ya mama speaker alitwala Kadaga yagamba nti Eddy Kenzo akomewo. Otegedde ng'ayogera bwe yagamba nti Eddy Kenzo twagala Eddy Kenzo akomewo ekyo kintu kyasigala awo bwe kityo. Soka owulire mama speaker alitwala Kadaga kadakiika emu. This afternoon I received a phone call from one of the Uganda celebrities, Mr. Eddy Kenzo, who is stuck in Cote d'Ivoire, where he had gone to perform. He's really in dire straits now because the lockdown found him out of the country. He has spent whatever he could, whatever he had, and is unable to come home because the flights are not available. So again, I'd want to call upon the Ministry of Foreign Affairs, working through our mission in Abuja, to offer him consular services so that he can be assisted, maybe to come nearer to where we have a mission, or to be assisted to come home, but also to meet his bills. I will also be informing His Excellency the President about this matter so that he can be assisted. For him, it is even worse because he's in a French-speaking country, so life is not as easy as it would be if we are in an English-speaking country where you can talk to everybody and get assistance. Yes, mama speaker alitwala Kadaga mumuwulidde ng'ayogera eyo statement yagikola emabega. Yakola emabega n'agamba nti Eddy Kenzo akomewo ABCD byonna mubiwulidde byayogedde. Ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa 6 Eddy Kenzo yagenda mu gwa 3 yali alina okukola show, yali yakamala show Ivory Coast ng'agenda USA. Yali alina kukola show 3 amala akomewo akole Eddy Kenzo Festival. Ebintu ebyo byonna byafa. Eddy Kenzo Festival yali byakubeerawo nga 28 ogwokusatu. Bwe yakola Ivory Coast ng'agenda USA akoleyo show alyoka akomewo tulyoke tugende mu Eddy Kenzo Festival Kololo n'esazibwamu. Jjukira nga tewali nnyonyi eyingira nga tewali efuluma. Olunaku lwa leero yakedde ku makya n'awandiika ekiwandiiko kye ŋŋenda okubasomerako okusinziira ye nga bw'akiwandiise. N'agamba kibi nnyo omuntu obulamu bwe businga obukulu kuba tosobola kubeera muwanguzi nga toli mulamu. Obeera muwanguzi ng'oli mulamu. Okitegeera? So kale Eddy Kenzo ayina ebintu bambi tunyoleddwa wamu era ne tufunamukko ne tugamba bannaaye nga ffe abagoberezi be. Agambye amazima gali nti I miss home era njagala kukomawo. Naye waliwo ensonga lwaki nkyali eno eri Ivory Coast gyali. Nze nkimanyi Mukama tagera kibi osanga ayina byamponya. Kangire mbeera eno mpaka Mukama
lwalisalawo nti nkomewo. To all my fellow Ugandans abayita mu mbeera ng'eyange nsaba tugume. Let's focus on our mental health. Ensi ewangulwa mulamu afudde tateesa era teri hero mulamu. So let's fight this mental health battle guys. Era twekuume bannange nga wadde embeera ya kusomoozebwa. I believe teri mbeera ya lubeerera and everything will be fine one day. Ndi mu bbaluwa ya Eddy Kenzo gy'awandiise olwaleero akyali Ivory Coast. Let's keep strong my people. Oba mwaka oba myezi, I'll be back home stronger than ever. Ebigambo ebyo bivudde bijjeewo biri byonna ebyabakaaba, ebyabagamba bitya, ebyabakola batya, abakola batya. Edirisa Musuuza kana Kambata Munnamasaka Ekisiwarema abeera musanji wa Hamuza. Balemboza producer wange naye kali producer musajja ebyobuwangwa tabimanyi bulungi. Edirisa Musuuza nabagamba omusajja oyo njamwesibako nnyo kubanga mukwano gwange kati obulaba mbatuusaako buli ggulire eriba limufuddeko. Ye ebyo bivudde mu kamwake. Ebyo bivudde mu kamwake tebirina walala bivudde. So kati Eddy bw'aba avuddeyo n'agamba nti oba myaka oba myezi nja kukomawo, nja kubeera ewaka one day one time. Kitegeeza ebintu bigende naye kennyini yaguma. Omanyi waliwo otuuka embeera n'ekugubya n'obeera nga tokya ng'omanyi kiringa n'akaana bye bakakuba nga katandika okugamba nga kaguba gano okutula omubuulira obubuulirizi okitegeera. So Eddy Kenzo katukusabire muganda wange, katusabe ebintu bino bitereere naye ogenda kukomawo kuba kati engeri gye tukola kati ffenna muzeeyi yatutadde buli kimu kiryoke. Public means zigenda kutandika okukola era zikola, private cars zikola, bagudde mall tebanaba kugula kwa arcade. Mwe bantu mmwe ebintu bino mbyawule. Omusajja yabadde ayogera, omukulembeze yabadde ayogera, yagambye mall tanagamba kwa arcade. Kati ebintu ebyo bibiri byanjawulo. Naye nga tubagala nnyo bebyo ebife wa Eddy Kenzo, mwe abagoberezi ba Eddirisa Musuuza, mwe ba die hard abali mu nsi ez'enjawulo n'abali e Uganda, bebyo bifa ewa Eddy Kenzo. Mbagala nnyo, Mukama Katonda abankumire. Naye essomero liririmu Dadia's Preschool ebunnamwaya. Twalayo omwana okuva ku mwaka gumu mpaka emyaka awo egiddirira. Omwana bamukima bw'oba okola ng'oli muzadde ng'okola. Bagambe omwana wange mumukime. Ebisale bisaamusaamu bijja mu nsawo yo. Era bajja kumukima bamuzze ng'alidde. Gwe by'omuwe waka wali bakonsideringa nti omwana ali amagi, anywa amata, omwana obusera abunywa, omwana akola bw'ati. Ne bagamba okay, sasulwa akasente akagula eggi kuba n'ewaka oba oligula, akagula amata, akagula ki. Ne bagamba Dadias bawa omwana ekyo ekintu ekirina omuweebwa. Omwana alina ebintu byayiga abalala nga tebabiyiga mu masomero gye muzungazingireyo ne mutwalayo abaana. Mwana mutwale ku Dadias ayiga Oluswayiri nga muto, mutwale ku Dadias ayiga Olungereza nga muto, mutwale ku Dadias aliga Olufalansa nga muto. Mwaka gumu nga atandika okwogera Olufalansa myaka 2-3. Dadia's Preschool bw'otuuka ku Ntebe Road tuuka ku roundabout okwate luguudo lugenda Ennyana kilomita 3 bw'otuuka ekipande kinene nnyo kiriko Dadia's Preschool Bunnamwaya basobola okuba nga bakutambuliza mu mbeera ate nga buli kimu bakyanguya eri omwana wo. Omuntu ali omu ayamba ebizibu mu nsi muno ng'ate bw'osaba tajja kukuwa ate bikoola onaabe oba omukisa gubeere nga onaaba ekyogero ate nga tosaba. Mukama Katonda olina omusaba naye ng'onaabe n'ekyogero lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Naawe ekyogero kya Senga Kezia Kulannama. Senga Kezia Kulannama asangibwa Kigo ku Ntebe Road bw'otuuka e Kajjansi n'okwata bypass egenda e Gaba. Ebitaala ebisooka ebinene nnyo ebimalayo buuza Kezia Kulannama asangibwa Kigo. Ajjanjaba naye nga kinsimbye nze omwana yabula
nze obufumbo bwagaana nze sirina mulimu nze banaye sirina mukisa gyagaana genda olabe ku kyogo kya Senga Kezia Kulanama n'ekyogero ebintu bijjaba bikutererera bulungi nnyo eyo mukama wange nyina omulwako ennyo sente tunalya za bwerere kale ebintu tusobole okubeera nga tubikwasaganya bulungi akola ne bbaawe bamuyita Lubo wa Jjumba aligaweesa nga ye saba kabona wenzikiriza y'obutonde n'ennono ndowooza olya obutonde n'ennono bagita tondizimu faith eyo enzikiriza ya butonde na nnono ndowooza owulira tibiina engeri gye bikwataganamu kunaazaawo ku kyogero biki ate akkiririza mu butonde n'ennono kati teweerabira gy'ova okitegeera Senga Kezia Kulanama mukyala w'amaanyi nnyo kale bye bifudde wa Eddy Kenzo ne bw'anaabaawo nga waliwo kyaleese bw'ati nga ngambye kakati nti omanyi Big Bro kino kikwasaganye wannanga abantu bange bagambye kino nze nja kukireeta kubanga Kenzo ye waffe ngenda kukibaleetera mubeere nga ate buli kimu mukiyiga bulungi era nga mukimanyi ekifa ku Eddy Kenzo mwebale nnyo mwebalire ddala teweerabire okutega 97.7 Record FM ye radio esobola okwedutaininga ekuwa omuziki nemala nekusomesa nekuyigiriza ebintu ebifa mu ggwanga lyo ne mu nsi yonna okitegedde genda nayo subscribing naye nga ate tulina ka sister channel kaffe ka Lungereza ako kanyina ka Big Brother Uganda bakayita public media naye nga kali mu Lungereza. Please make it a point, go and subscribe, go in a comment section, you leave your comment tujja gisangayo. Okay, mbagala nnyo Mukama Katonda abankumye.